Essula eyokutaano egamba nti omukazi Mange. Omukazi Mange. Okwesiima n'okucacyanja bye natuukako mu ddya nabijja ku mukazi Mange oyo eyankyawa kungulu songa yanjagala nnyo munda kumpi okusinga abaana abalala bonna be yazaala. Nga ndi mu mikono gy'abakadde bange bombi nasuubira nti nali nja kubawa ddembe nnyo okufaanana nga bwe nabanga ne jjajja bw'omu. Ekyanneeyinuza ennyo bwe ntyo be baana n'abasajja abangi abaalinga awaka. Bwe ntyo ne ndowooleza ddala nti nze sigenda kukakaalukanyizibwa wadde okutuntuzibwa ng'abo weebali. Kino nno sikibuusabuusa n'akatono. Singa Mange yali anobye omwakitange mu bbanga eryo nandibadde kyenyinyalwa era ndowooza sandibadde nawentuula. Kitange yanjagala nnyo ndowooza n'okwerabira ne yeerabira nti ndi mwana wa buwala nti era n'ekiseera kyali kijja kutuuka muveeko ŋŋende neebangire era mbeere n'amaka gange. Ye kitange teyayagalanga kulabanga ntumibwa okukola emirimu egy'amaanyi. Nange nno olw'okwagala eddembe ebiseera ebimu bwe yampitanga okutuula awo naye nga nsanyuka neetuulira. Bwe wayitawo ebbanga nga lya myezi 3 nga jjajjange amaze okufa, Mange n'atandika okunkozesa emirimu obutaweera. Yantumanga kino n'antuma kiri. Leero ne neewuuba n'enkamala kyokka emirundi egimu maama yannumirizanga nti mwana gwe jjajjawo katono akwonoone. Bakadde bange abakazi bombi emmere baagifumbanga mu biyungu. Buli omu yafumbanga ennaku ezize. Ekyekitalo nze saawummulangako n'akatono anti nga buli kiyungu nkola. Okukola okwo okwa buli lunaku katono ku nsuula akawansazi n'okwetikka ebintu ebizite ennyo nga nkyali muto katono kundule ekifuba. Naye kaakati ebyo bwe mbijjukira ngamba nti nga baalyoka ne babinkoza. Mange yakeeranga nnyo okugolokoka okugenda okulima. Nze nagendanga okuva mu buliri nga yeesibye dda obuziina bwe akutte n'akambe ke yeetala ebweru. Yajjanga n'angolokosa n'alekanga n'okwesiba neesiba. Naye olwankubanga enkoona lwe lwamalanga nenzira ku kikunta n'entemereza omwo. Bwe yayimanga ebweru n'ampita nga muddamu nti mbadde nkyesiba nnyabo naye kakati mmaze nzija. Nakolanga bwe ntyo nga ntya empewo ne kalenge w'okumakya, naye kyokka ng'oluusi Mange mwonoonera bambi olubimbi lwe kubanga tutandika ng'obudde bukaalaamye. Ebiseera ebimu neerwazanga olubuto oba omutwe nensigala mu buliri, naye ng'okulya we kwatuukanga nga namuka. Olw'ekikolwa kino Mange yangeyanga mu kayimba kano. Amagezi g'omunafu ngamanyi. Bw'alaba busasana nti nfa, bw'alaba buwungeera nti mponye, okusembeza ettooke ng'atema. Kyokka nalwawo nnyo okutegeera nti nze gwe baageyanga era gwe baayeeyanga. Naye maama yalaba neerwazalwaza nti okwekunsalira amagezi nannyimanga emmere. Ebizibu ebirala byali byangu byakugumira, naye ekyokunsiriba nkyannema okugumira. Emirundi gye neerwazaako egyasooka kwe nakoma. Obuto n'obutamanya bintu bibi nnyo. Nasunguwaliranga nnyo Mange ne muyita akakazi oba ekikazi oba ogukazi. Leero buli linnya eryanzijiranga lye nakubangawo, naye ekyekitalo nga byonna mbyegamba nzekka ate mpola nga ntolotooma. Waliwo olunaku Mange lwe yankunya omumwa, bwe yankwatiriza nga ngusongoza mwemulugunyiza olw'okuntuma olutatadde. Naye kati njukira ebikolwa ebyo mbyejjusa, kyokka ate nga ne Mange gwe nandibadde nenenyeza yambulako dda. Mu kiseera ekyo ekintu ekyokuba nga nze nazaalibwa oluvannyuma nakirabanga ekyali ekibonerezo kubanga amaaso g'abakadde bange n'abooluganda abalala bonna gaali gatunuulidde nze omu bwe nti. Abaana abalala awaka bo tebaafiibwangako nnyo kubanga baalinga bakulu era nga basinga batuuse okuba n'amaka. Bwe kityo nno buli eyavanga gy'avudde nga kunze kwaggukira okutuma. Ne bawuuba nze ne bakokwa.
Okulima bwe kwatuukanga nenkunsa olubimbi naawe n'onvaako, Mange yeewuunyanga nnyo okulaba bwe nnonda ennanda n'okugisimira ekinnya n'okuziika. Ebiseera ebyasooka nga nkyali muto era nga sinamanya nnyo nabiŋŋambibwa, nnyabo yankambuwaliranga nnyo ne ntuula ku nnundulundi z'amagulu nandiisa emmere nga neekomomya ne mpuutanga envanga magamaga. Mange yalinanga ebintu by'atayagalanga kulaba nga ffe abawala tubikola. Mu byonna yasinga kukyawa kusimba lukono. Nzijukira olumu eyansonookereza nga nsimbye olukono ku mmere n'alutema. Nalinga saagala kuntema lukono, banange nange kinyiiza. Naye n'onaagamba nti yantema olukono. Ekyenyi ne kinywegera olwaliiro n'obukunkumuka obwaliko ne bunneerippako n'enswala nnyo. Kati okugwa n'okusaaba emmere byali tebinnumiza nnyo, naye ekyannumye ennyo era ne kinkaabya amaziga okwagala okugammala mu kiwanga be bantu ne taata eyali anjagala ennyo okunsekerera n'okunjeeyereza. Ate nnyabo yalaba sikyasalikako omusale, nze ntuyidde n'ayongera okunnumya. Yampita lwa bulungi ng'eyali agenda okunzidaabiriza n'okunsaasira nti, Zansanze, omukadde omukazi, leka bakuleetere ensumbi okaabire omwo, amaziga ago gonna galeme okufa. Munnange natuusiza ddala kugenda mu ddya nga sizzeeyo kusimba lukono ku mmere wadde ku mukolo omulala gwonna. Ekyokufukamiranga tekitugambwa. Yenno ng'otuulira wa amakiikakiika ku mukazi oli. Abawala twalinga ku kanaayo kyani, naye n'abalenzi baalinga ku bugubi. Kitange ye yeeziranga kwe kulaba omwana ng'atunuulira abantu enkakaba ku mmere oba ng'avuubiika emmere oba aswankula. Ekikolwa kye nalwawo ennyo okutegeera kwe kuddiza. Bwe wabangawo ennyama nga buli muntu ku lujjuliro afuna ekifi ekiki. Naye ate oluvannyuma nagendanga okulaba nga nnyabo ate addira ennyama eyiye ng'asalaasalamu obufiififi obutonotono ng'agenda awa ku baana oluusi ne ku taata. Ne taata ne bakulu bange nga nabo bakola bwe batyo. Olumu nabuuza Mange nti, okuddiranga ennyama yo n'ogisalaasalamu n'ogitugabira, gwe eba tekuwoomedde nandiki oba ogikkuse bukkusi. Ne taata naye ndaba akola bw'atyo, oba kubanga mwali adda. Ye kwe kunyinyonyola nti nedda munnange muwala, mwana wange tekiba ekyo, wabula ako kaba kabonero akalaga okwagalana. Gwe bwe nkuddiza bulijjo tosanyuka? Nenziramu nti nsanyuka nnyo maama. N'aŋŋamba nti kale twagalana mmwe mukolenga bwe mutyo. Gye nakoma okugenda nga nsuumuka n'okukakata mu birowoozo, ne Mange gye yakoma okundaga n'okunjerulira ebintu ebifuula omukazi okuba omulungi mu byakola era n'okuba ow'omugaso eri bba n'abantu abalala. Naye nno ng'ebimu ndwawo okubitegeera. Ekiseera kyatuuka maama n'alekera awo okumboggolera n'okuntwala n'ekisubi ku liiso ng'abadde antuma. Nange nalaba ampisa bw'atyo ne neeyongera okumusemberera n'okumubuuza nga buli kye nabanga njagala okumanya. Natandika n'okumweyabiza n'okumutegeeza ng'ebintu ebimu ebyankaluubiriranga. Mu bintu enkumu Mange bye yannumirizanga ennyo. Ekikolwa ekyokusanyukiranga abantu awaka yakisaako nnyo essira era nange nenkitegeera bulungi. Eggonjebwa n'obuwulize byo yabyogerangako lunye era oluusi yaŋŋambanga mu ngeri y'okubalaata nti, gwe nno munnange ogayaalira bye nkugamba, ani gw'osuubira okubikuyigiriza? Nakibuulira ani maama waatali? Byolaba nkola omwakitaawo munnange naawe byogenda okukola omwabala ate gwe njagala obikole bulungi nnyo okunsinga lw'oliganja mu ddya. Lumu twali mu kibira eyo tutyaba enku, ne mubuuza ye n'abakazi abalala kye bava batabuuza bantu nga beetisse. Kwe kunziramu nti obuuzizza ekibuuzo kirungi. Ekimu ku bikolwa ebiraga obuwulize n'obuntu bulamu bw'omukazi kufukamirira bba. Abasajja b'ennaku zino tebakyayagala nno na kubafukaamirira.
Nsajja omufukamirira ssebo n'akutunuulira kiziimuziimu ng'alabanga bya old school. Kufukamirira bba bakadde be n'abantu abalala bonna abamusinga ekitiibwa. Nze nkikoza kwagala era tekinkaluubirira n'akatono, naye emirembe nga bwe gigenda gikyaka simanyi bya mu maaso osanga abaana be mulizaala bali kirowoozaako bulala. Ensonga eno ogitegedde kankiddemu. Tirwali lumu twali mu kibira eyo nga tutyaba enku. Ne mubuuza ye n'abakazi abalala kye bava batabuuza bantu nga beetisse. Kwe kunziramu nti obuuzizza ekibuuzo kirungi. Ekimu ku bikolwa ebiraga obuwulize n'obuntu bulamu bw'omukazi kufukaamirira bba bakadde be n'abantu abalala bonna bamusinga ekitiibwa. Nze nkikoza kwagala era tekinkaluubirira n'akatono, naye emirembe nga bwe gigenda gikyaka simanyi bya mu maaso osanga abaana be mulizaala bali kirowoozaako bulala. Kale nno olw'okuba ng'omuntu nga yeetisse kiba kizibu okufukamira, kyova olaba nga abakazi tebabuuza nga beetisse kuba tebasobola kufukamira. Bw'atyo Mange bwe yaŋŋonjola mu buli kalimu ne mu mpisa. Kaakati ggwe munnafaali eyo ebyo obiwulidde. Byali ku mirembe gy'addamuko, naye ggwe ababo obatendesa otya? Abafukamira ne betufukaamirira bonna tekikyalina makulu. Ofukaamirira omuntu oba ofukamira bw'oti omuntu n'akusitulawo yennyini, tofukamira mwanange, tofukamira. Simanyi oba kigatta mawanga, simanyi kuba mulimu bannaffe abamu ng'okufukamira takitwala nga kikulu. Omuwa bw'oti ekifuba nakubakubako emabega nga gwe mulamwa. Naye wano okufukaamirira omuntu akusinga mu baana ab'obuwala n'abakyala mwenna tukikoza kwagala naye si buwaze.